Yes, Fadi TV ujimbanitiza katika no mwasibye mutya muli mutya mwenamwe n'abagifollowing nembebaza nibagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga namunyigane kandi waliwo pastor akwatiddwa mu bitundu by'ennansana wano bagamba nti agamba endiga zijje nga tezambadde bwa munda obubikka omulala ngenda kuba mbikutusako maaso awo so nga ate ne pastor Roses Bugingo olunaku olwaliro abadde embalala ng'awuliriza enjiri y'omu ku abo mikwano gye bapasita abawangalira mbitundu by'embalala bagita Fadi TV gy'abali mu Iraq, Qatar, Saudi Arabia akoosa ne mu ggwanga lyattu Uganda mbeebaza ne mbagamba nti ekyamazima kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade bagita Fadi TV gimba n'amawulire agaba gatambula naago aga trendinga okwetoola eggwanga lyattu Uganda bagita Fadi TV ebankuba kyemwe namwe n'abasubscribinga comment sinziraba mbagamba nti mwanyo kubanga mugifollowing nga bali mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kibuga Riyadh bagamba nti mwakola kyamaanyi namwe abali mu ggwanga erya Turkey mu Germany Berlin bagamba nti muli batabunya abasumba b'abalokole baagala poliisi ekwate omusumba w'ennansana amanyikiddwa nga ava mu busibe ye bwati bwakola ki ye bwati kugamba bwakasaganya ekintu kye akozesa kyava mu busibe era nga bano bagamba nti omusumba w'ennansana gwe banumiza okuwabya endiga ng'aziragira okujja nga tezambadde bwali bwa munda ne bannange amawino gali mu ddiini y'obulokole bannange ekyamazima amawano gali mu ddiini y'obulokole abasinga bw'ogamba amawano bagamba nti eddiini tebajagala nerengera ebintu ebiri mu mazima ddala newankubadde kale eddiini zino ziba zirimu ebibi era ekyamazima abafere bali mu ddiini zonna kuba ne bamasheke mwe bali abafere abagamba ngo balombera abantu eddwa ne bafuna obugagga basibabeeranga ku mativi amadiini gonna gayina ebintu ebitategeereka naye ate eddiini y'abalokole bano erimu ebyeneena ebirina n'amagulu agatambula akati wulira ono pasita wuuyo sebagamba endiga zigende ku kanisa nga tezambadde bwa munda obubikka omulalu era abasumba bangi bavuddeyo nga bakola ki bagamba poliisi nti poliisi munira ky'omukwata oyo mumukwate nga bukyalaba nga tenaba kubanga asobya ku ndiga ono yeeyita ava mu busibe asangibwa nansana ndowooza awali ndowooza ku kyennabweru abamanyi hoima road ng'omanyi ennansana ku kyennabweru omusumba ono gy'asangibwa yeeyita ava mu busibe ye kyaki ye ali nansana kyaki eno erabika eri ndowooza kumpi ndowooza obanga wakava ku olefamu ennansana abamanyi ennansana ndowooza muyinza okumpabulamuko ku olefamu ennansana ndowooza nga wakagivaako kyaki eri awo bubatudde nga eri ku kyennabweru ekikubo bakiyita ku kyennabweru era oba otuusa ennansana obuuza nti ku kyennabweru yewa kyaki eno bwesangibwa eri omusumba ono agambe nti gogenda nga tezambadde bwa munda abasinga bagamba nti nomusumba abamanyi pulaani zakola ki mbuza kubasobyako era bagamba nti poliisi yandibadde mukwata nga bukyalaba abasumba ndabyeko David Kiganda nga yomuku abakoze kyabavudde nga bakola kyebemulugunyako poliisi nga bagamba nti poliisi tekoze kimala okalufunga kola ki emonitalinga omusumba ono oba pasita ono nga bagamba nti poliisi abika erinze abeeko kyakola akole ebyempuna asobye ku ndiga ze baasi onaawulira ligamba wano gegambye agali mu ddiini y'obulokole amadiini gonna galimu bubuyo naye eddiini y'obulokole bane yekyetissa engule ekyamazima nkwali n'abasiraamu bamasheke bangi abafere era bangi era nze neewuunya abantu abawayo ensimbi zange bagenzimba amasheke mu balombera dwasimanya nga bafune obugagga bafere bangi madiini gonna buli sayidi naye ate mbalokole bakola ebintu ebyewuunyisa nga bunengenzikosalize ne bapasita Bugingo ono asiibye embalala olwaliro obapasita munne nga bali mu kulaba njiri oba nga bali mu kuwuliriza ku njiri ne mukyalawe Makula ono bayitiddwa ku mukolo era abaddewo nga abagenyi abakulu ku mukolo gwabadde mu bitundu by'embalala bagita Fadi TV mwongera okubanga mugifollowinga ate musubscribinga munyige ku kade like nga comment nga jjukira amakulu abuli na confirminga n'agamba nti divorce tayinza kukola divorce atayinza kusulawo Bugingo ne bamuwa obuntu bwa ssente nti asulawo pasita Bugingo agamba nedda newankubadde kale abasinga abaweereza nti Makula okugyawo Bugingo nti abala nsimbi Makula agamba nti ensimbi nezimuggwako nze nja kubeera naye ye Susan Makula
basiibye embalala leero nga bali mu kiraavulaavu era nga bano babadde ku njiri ey'omukwabo bapasita abamanyikiddwa mu kibuga Mbalala oba mu bitundu by'Embalala bapasita ab'ettabwa abakabi wali mu bitundu by'Omwankole wali mu Western Fadi TV Gifadi News KB TV UG ku Saneke RTV Uganda mu following YouTube channel zina temujja kubanga mujjusa kubanga nteeka updates zina value kusana amawulire nga bagatambula okwetoolerwa nga tetugenda kugamba nti ka comment section awe kali awo bakabuntira mu ka comment section ato sigali nga hoji following mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo mwenna abasubscribinga ate ne munyigane ate gwosi ebigenda kubanga bikomekeerawo ebya pastori munnange gwe baagala akwatibwe olw'endiga olw'okugamba endiga nti zikole ki zigende mu kyaki nga zambadde bwamunda bugingo yebe tabibaddeemu kubanga abasumba bangi baddemu batuuzizza meeting era nga David Kiganda abadde agikulembedde bugingo ye tabibaddeemu yabadde Mbalala yagenze kukyalira ku mukwano gwe era akabaga bali bamukoledde akabaga akamwaniriza ye ne Makula wali mu bitundu by'Embalala ongera kubanga mugifollowinga ate musubscribinga munyigene kale mamuyita Musumba Rose ya Sebugingo abudde n'akola kinawakanya ebyadde bitambuzibwa ku social media mbu yagula ekizimbe mu bitundu by'omu Amerika eyo ajjukira waliwo omukyala eyafulumiza ekifaananyi ekiraga nti Pastor Bugingo yakola ki yagula ekizimbe gaali bwolega ekizimbe kya biliyoni za ssente ekizimbe ekinene kibwaguuga kiri mu ggwanga erya Amerika abudde n'akola kinalwanya n'agaba bannange lwaki mumpaliriza yabyewakanye oba ne yeebaza endiga ze nti okumwagala n'okukola kino okumuyiirawo omubiri n'okumwagala n'okumusapootinga kuba agamba nti ebintu bingi nnyo ebyogeddwa naye endiga ze mbu zikyakola zikyamuwuliriza era zikyajja bagita Fadi TV Gifadi News mube bulungi musigale nga mugifollowing updates emba nazo wano each and every single day comment section weeri awo so kwatira obubaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga